oli ku Wonderboy UG Sanyu Jerere oli Rape ne Ann Tyalor owa SB4 bagudde mu bintu nabyo mbikuleetedde ate ye Diana n'abatanzi maziga merere bimutabuseko na biki nabyo mbikuleetedde wamu ne Sefko ne mukyala we e Dubai nabyo si birungi n'amalala agasinga kawoto gasubwa nga tetunneeyongerayo mbadde nkusaba ompere video eno ka like tusobole okweyongerayo nawe ate na subscribinga tukusaba osubscribinge wamu ne basponsor baffe Babiva Organic Health and Natural Products nga bano bajanjabisa obutonde emmere omuddo wamu n'ebibala era nga osobola okubakubirako ku namba yaabwe eri awo wansi oba n'obakyalirako ku matabi gaabwe ag'enjawulo wamu ne Hajj Kivumbi nga ayina obubaka bw'ayagala okukuwa tumale twengerayo n'amawulire gaffe. Sanyu Jerere eri Precious Remy wamu ne Ann Tyalor oluvannyuma lwe twabaleeteddeko amawulire gaffe ag'eggulo nga kigambibwa mbu ye Precious Remy alabika yabadde alekulidde Spark TV gye yabadde akolako ku programu ya Live Wire wamu ne Ann Tyalor era nga ono ye abadde akola ku Bukedde TV. Kigambibwa bano bo ababiri bagenda tandika kola kati ku NBS era nga tutegerekeddwako nti bano ababiri bagenda kuba basasulwa ssente nnyingiko okusinziira ku eyo gye babadde bakola era ebisingako tujja kuba tubikuleetera programu ki ze bagenda okuba nga bakolako wano ku NBS we bajoyininze era katubasabire omukama abakwatireko mu lugendo lwabwe olupya lwe batandiseeko mu bulamu bwabwe buno era bebazaako mu mwena bafanzi baabwe ate go maziga merere eri Diana n'abatanzi mwena mubadde mukimanyi nti ye Diana n'abatanzi abadde alabika yatandika okudetinga ne Mr. Lee ate ekitujje enviiri ku mutwe okubanga ye Mr. Lee alabika yafunyeeyo omuwala omupya era nga ebya Diana n'abatanzi alabika takyayagala kumanya era nga kigambibwa bano bo ababiri batandika okudetinga olunaku lwe bali ku jimu emu era ebisingako tujja kuba tubikutuusaako ebya Mr. Lee oba bituufu oba si bituufu nawe osobola tulekerako ku mu comment section nga gwe owa endowooza yo kubikwatagana bineeno ebya Mr. Lee ne Diana n'abatanzi era nga kino kyo bambi kinyiziza nnyo bangi olw'ensonga eno kapo bo babadde bajagaliza birungi byokka. Ate ebyo nga tubitadde ebbali ye Dr. Sefko olunaku olwaleero akoze video emu n'alangiramu mwenna abali bagamba mbu ye Joey tagenda genda naye e Dubai agenda muleka wano e Uganda ye ayongeddeko n'abagamba nti bo e Dubai gye bali banyumirwa era ye asuubiza okukolera mukazi we Joey buli kimu kyayagala era bo omukwano gwabwe guyina okuwangaala. Era nammwe abali balowooza mbu bo love yaabwe it will end in tears bo bibasaze kubanga bo gye bali eno bali kulya bulamu era tebafana ku bantu be baboogerako era nawe ngina kuwa eno video ogyewulirireko nga ye Dr. Sefko abyeyogerera mwebalekwe kumira ku Wonderboy UG tubaagala nnyo omukama abatukuumire. I do what I can afford. I do what is in my plans. As long as it's in my plans and it's in God's plans, I do it. And I do it for the sake of me and my girlfriend. Oh my God, I just love the aeroplanes. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my. I love this aeroplane view hotel. Anyways, what is changing? So guys, so continue. A lot of words were said when I came in the very first place. Dr. Sefko or the Casa Jakazivinyo. How can you go minus your girlfriend? How can you go? Bichi mkazo normally came abika. Not thinking that Mulo was a munsingo kutegera. Mbala no kusinga bwe mubala. I knew you would say all those words. And I wanted to see your reactions. And finally I got it. So Oksembia Nalongo Karika Kude, it was in plans. It was planned for. I know when you talk a lot, you find that you get disappointed. So a lot of people buy you getting gamble binji, no longer with the interview, no longer with the passport, no longer with the magazine, against the Funa Bimaraya, it had to say Yom and said, okay, now here she is. Say something. Say something, girl. She lost her words, manyanga words, ne. How she's here? But what to say? Bomwe, nanyoko, Islam bed spacey, sentence about it go, le. And I was like, we don't.
just love this everywhere. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gwe ali ku mukutu guno gwolaba simulala ye Haji Sulaimani Kivumbi omusomi w'eddwa kola ku bizibu by'abantu ebyenjawulo omuli ebizibu ebya bizinensi endwadde eziganya okuwonesa tegerekeka nina n'ekyoto eky'emikisa omuntu kwempandiika amannya go ku lupapula n'ensuula olupapula olwo likeddwa mu kyoto ekyo ebizibu byonna ebikuliko ne bibeera nga bisiriira era ng'oyagadde okubeera ng'onsinkana ojja kuyita ku nnamba yange ya Airtel 07522 20 61 37.